subula siringi 2. Peni njisubula siringi 2 bwe bangamba nti njitunda siringi 5 ninako amagoba ga sente meka. Kati kwata olupapula amagoba ga 15 amagoba ga 2 katusoke tuka peni njisubula purchase njisubula siringi 2 senga bajja ne bangamba nti otunda meka sell siringi 5 profit sinafunako magoba. Okitegeera kyegamba kankubuulire gwali eyo ali mu kulaba ayagala okuyiga mu business. Ekintu kyonna ky'osuubudde nga tonnaba kukitunda tolinaako magoba. So mbadde mbasuubira mwenna okuwandiika awo zero profit, zero profit, zero profit, zero profit, zero profit. Peni tennatundibwa sirinaako magoba. Olwo tutandise ndowooza olabe lwaki abantu bagwa mu business. House of Wealth kyetuva twajja feba Musa. Okawulidde Musa yagenda n'alwana n'ajja Abayisirayiri ku Falaawo n'abatwala wadde teyatuuka Canaan ya bo baasala omugga ne bagenda mu nsi ensuubize. Peni bw'ogisuubula siringi 2 nga ogitunda siringi 5 tolinaako magoba. Wabula ekintu ky'olinako bakiyita product margin. Okawulidde katuddeyo ku lubaawo. Peni njisuubula siringi 2. This is purchase price. Peni njisuubula siringi 2. Selling price ya siringi 5. Okawulira profit soferi 0. Tekuliiko magoba paka nga otunze. Profit soferi 0. Naye kyenninako sofa mu luzungu bakiyita product margin ya siringi 3. Olwo tutandise. Okawulidde kegambye amagoba sofa agabaddeko gali 0. Peni purchase price siringi 2. Bwe tugitimba mu dduuka tugitunda siringi 5. Profit 0. Product margin siringi 3. Olwo tutandise. Okitegedde lwaki